Okay, a very good morning. Mena abatwalire flash nakolwa leero tukomyeyo kwawulizanga bulijjo tuliwo bulenzi live ku kooti eri omukulu Kayanja Robert mubuleza wa NUP mu w'obulenzi oba mu E'luwero gwe tumanyi naye kati ebyamutuuseeko bagamba yabba naye ne bamukwata mu ggwe ne bamutwala naye ng'omusango ogw'okuvunaana bamukwata oluvannyuma lwa Jakana Sulaiman okufa nga tubamuddwa kakati bamukomeza mu kooti just babuuziza waliwo alina evidence nga tewali muntu agirina so n'olwensonga ekyo tugezaako okuttanya zino ensonga okumwebuuzaako ggwe kyava ku kyokukwata lwaki bino byonna bwe biri nga bwe biri lwaki embeera eno yaliwo so twebuuza ye akiraba atya so omukulu Kayanja lwaki oluuzi olunaku olwaleero bakutuusiza ku kino okuba nti ovuddeyo nga twakuvuna musango gwonna nsuubira nga gavumenti ya Mwami Museveni banti banoonya abavubuka baleera balina amaanyi bano oba basobola okuba nga bakyalenjinga ebibi bye bakola mu bantu bagezaako okuba nga bavonoonera amannya gaabwe wakati w'okugezaako okunoona amannya gaabwe that's why batunoonya ne batusaako ebisango by'obutaliimu mu nsonga ezitalina makulu nze bankwatanga ennaku z'omwezi 4 nali ku ddwa ya Sulaiman Jakana Nadduli wabula ne banzigulako ekisambo ekitategeerekeka ne bawamba n'essimu yange nga bagamba nabba essimu zika Jakana Sulaiman Nadduli kyesikiriziganya nakyo era kyekisobola kukola mpozi okusinziira sisuubira nti nsobola okugenda n'enziba essimu ey'emitwalo egitawera yadde emmeka ne babba essimu ate eyange yennyini gye baateekawo nti nagibba so ndowooza bo banoonya we banafuyiza ekibiina kya NUP n'okunafuya abawagizi baffe mu nsonga z'ebyobufuzi. Okay, nga twaliko ensonga y'emu olowooza bino ebikolwa binaakoma ddi okutuukawo mu ggwanga nga bwe biri ebikolwa bino okutuuka mu ggwanga nga bwe biri kujjako Mwami Museveni sisuubirayo kintu kirala kisobola kukyusa ggwanga kati tugyeko Mwami Museveni ne gavumenti ye olwalo gavumenti ya Mwami Museveni yeefuze buli kintu n'okuteekawo embeera y'okwonoona amannya g'abantu olwaleero bakama bange oba baganda bange Basegirinya Muhammad wamu ne Mayanja ne Sewanyana bali mu kufundira makomera olw'emisango egy'obutaliimu olw'ensonga bamanyi nti tulina obusobozi okujjako Mwami Museveni nze mu kuziika Sulaiman Nadduli nina interview gye nakola ne bannamawulire ne mbagamba ffe mu byennyanja oba mu nnyanja mulimu ekinnyanja kimu ekitakolebwa katimba bagiyita nkolongo nkolongo eyo kennyanja katono nnyo naye enkola yaako teri mpuuta ekalya newankubadde empuuta esinga okubeera n'amaanyi nyanja ffe Mwami Museveni agenda kutulya ne tuligenda kuba nga nkolongo nze ndi mumativu nti gavumenti ya Mwami Museveni ejja kunzita ekyo ndi contented nakyo but we natuukira okuba nti nfudde njagala mbeeko bannayuganda abendaze amazima gavumenti ya Mwami Museveni mbi n'ebikolwa byayo era sigenda kuva gavumenti ya Mwami Museveni sigenda kugivaako kugiwalana okutuuka lwe bananzija mu bulamu bw'ensi eno kuba nze suubira Katonda kubanga atuusiza ekiseera abula bo bajja kukola olw'okuba mpa abantu ekituufu banzite nga bwe batta Sulaiman Jakana Nadduli. Okay, olowooza bino byonna bwe biriwo kwekuusa okufa kw'omugenzi Sulaiman Jakana lwaki entulugunya enyo gye bakuyisaamu do you think waliwo connection yonna ku ekyo? Yes, of course, kubanze Jakana yali mukwano gwange era nze Jakana natuulanga naye ewe ne twogera ffenna ewa Nadduli nze nagendangawo nga waka nineewunya nnyo kubanga ndi ku ddwa ne bankwata nti nabbye essimu so bino ebintu biri butereevu kufa kwa Jakana kulaba nga banafuya ffe abalala ababadde batambula ne Jakana. Okay, otwa magezi ki nga tusiibula kuba bakugambye okomawo ddi? Okomawo ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokubiri mu kooti era nsuubira njagala okugumya bannayuganda nti nga mupulayiza wa NUP katika South Constituency sigenda kuvaako kulwanirira ddembe ly'abantu sigenda kuva kugamba bantu kukyawa Mwami Museveni sigenda kulekera okulaga Mwami Museveni bubiibwe paka nga amaze okunzita kuba bangi basse n'okusinga nze gwe nga bwenyumiza mu kyokufa totya kufa okuzaalibwa mukisa okufa tteeka ekyenkizo kimuufudde otya nze nkugambye ndi nkolongo Mwami Museveni ne bw'anaaba andidde tasobola kummira ndi kyennyanja ekitalina katimba mu mazzi naye nga kyabulabira ebyennyanja
kirala nyinza oba nga sirina yekyala bakyensobola kunafuya gavumenti ya Museveni bati ndi mumativu era ndi mulambulukufu bulungi nnyo nti gavumenti ya Museveni tusobola ogijjako era tulina obusobozi ng'abavubuka kujja gavumenti ya Museveni tumuwaddemu chance yeetereze ne bw'anaaba aganye okwetereza naffe tugenda kudda ku kiddako. Okay. Kale sebo kansala mobilizer wanu wa NUP katika tuyanza gwewale information eyo n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka akume atakumira mpera mubadde ku mukutu mugusa nsonga the flash in Uganda no kwalwale okusenga tubawereza tubadde ne mu bulenzi nga tuzokola mu naffe ensonga zino zitambudde zitya lubambu wamba things of that kind so bwebale nyuma bwe dala kumata kumira mpera